sente kale nsanyusa nnyo balaba amanyi Anange nsanyusa nnyo balaba muwanika ku mukono bwe muti nga muyita ssente waliwo Paul eriwo okuva Ministry of Gender yayita mawulire ng'ennaku z'omwezi 22 ogw'omunaana amawulire gano weegali osaba naawe ne bakuwa ne bakudda ne baba bakuwadde n'osomesa abakyala abalala ne bakusasula okubasomesa ekyo ky'olinamu obukugu so bwe munakola WhatsApp groups zaffe zino tugenda kukolera wamu tulabe nga tubayambako okola otya proposal eyo osabe naawe omulimu ogwo gw'olinamu obukugu bakusasule okusomesa abaki abalala nammwe abali wano ng'oyagala value addition okola oyagala kwongera kuyiga wine oba mukola bata oyagala kuyiga ku meat processing ekyenjawulo kyonna kyoyagala okuyiga mugenda kusomera bwereere yeyo liiki gy'olaba gye babajjuliza naye tukigudde n'abakyala bano kale akasente kali waggulu nnyo ke baasaba yadde eddaka abamu bagambye etakere gye bajja okubanoonya eyo gye muli ewala balinnya mmotoka ne bajja bangi kati ne kibatwalira obudde okubajjuliza so tusente zo basaba za data ne transport okujja gye muli abatalina simu za smart weewaawo kyekyo yensonga eyo lwaki kati ogenda n'olaba omuntu alina okugulira data alina okulinnya transport mbw ate basiireyo nga babajjuliza liiki ezo naye nze mbasabye wakiri data kubanga bwe tuba tusaba liiki eyo naffe olina okuba neddata okugikola ki okujjuza erina peegi 5 kuteekamu awo oggulu ogenda giraba liiki eyo wejjuliza osabe okusoma emirimu gy'emikono gyonna egy'enjawulo balina lisiti nnene abalimi abalunzi abali mu byalaani abali mu saaluuni mu kukanika buli kimu mwekiri okuggyako omulimu ogwonoona obutonde ng'okusema emiti okutunda enku amanda ebyo tebikola ki tebiriimu so nsaba mwongere okubuuza ebibuuzo ababbanka bano entonotono abaagala entonotono babe engeri gye twekolamu omulimu mu ssako yaffe y'abakyala mwebale nnyo mwebalire ddala okuggyako ate bano balina ekyenjawulo nti ne bwoba ne mogejje waliwo entooto gye batugambye bagenda bannyonnyola muwulirize bulungi mubuuze ebibuuzo ebituufu nga wiwe olwayo buyikyapa oba ndagaano ebyatojja bisasulya bw'oba ogeze okufuna miliyoni 10 n'ofuna miliyoni meka nsaba tuweeyo obudde muwulirize bulungi abakyala musirike batunnyonnyole bulungi ennyanja maneja w'omukono yoono mugenda okuba nga mukwasa ddala kubanga nja kuwa ennamba y'essimu ogikuba enkugamba endima gy'okola naaba nkuyambye baagala nnyo bantu bange olina kusiba bibiina wabula lwaki nga maneja bw'abagambye ow'emikono bw'obanga olina endagaano tubakolako bw'obanga olina ekyapa tukikolako naye ng'abakyala buno bwebudde okwejjayo mmwe mwekka okwejjayo muveeyo gye mubeera eyo munda eyo muveeyo mwekulaakulanye mutandikewo ka bizinesi abalala bakola shampu abalala bakola bali mu general merchandise abalala balima abalala bali mu mbisi abalala bali mu mbuzi bwebuno obudde bwennyini era omuntu akukwatirako nga naawe wekka naawe oli mu kweyamba bannange omuntu nga teweeyamba omuntu agenda kuvaayo atya kuyamba tekisoboka tandika omuntu asandikirewo ng'akuyamba naye nga kiki tetwetaaga okusinga tetwagala kuwa ssente zino omuntu ng'ali mu kutandika mumpaayo ssente ngule embizzi nteke mu kiyumba nedda ssente zino ezaggulwa zaze kutukulaakulanya zitujje ku ddaala lye tuliko zitwambuse mu kulinnya eddaala mu kwambuka tuba tutereeza n'ebiwandiiko byaffe n'ebitabo byaffe so omuntu akola mu bizinesi aba alina osasula layisensi kubanga ago mateeka g'eggwanga si weewaawo tosobola kubeera nga go buli kaseera omujja kusigala mu bizinesi nga tosasula layisensi buli lwokula oba okuze osobola kukola ate n'ogamba nze ntuuse maze okusoma te temugenda kumpa satifiketi so bwe tukuwa ssente zino twagala tulabe ng'oba ku ddaala erimu ng'odda ku ddala oba ng'obadde olina bizinesi nga tolina layisensi n'ategeera nti zino edduuka lyange subirawo enkoma oba oyongeddeko tujja kuwa ssente za grow
ate ntuuke ogambe ssente munange zagenda mu sukulu fees. Ssente zino za kulaakulanya bizinesi, ssente za bakyala abali mu bizinesi kulaakulanya bizinesi. Bwe bakusanga ng'obadde olina kapito wa miliyoni 5 ne bakuwa miliyoni 4 ekikomawo twagala tusange olina kapito wa miliyoni 12. Balamusizaako mwenna abatulaba n'abajja nga tugoberera puroguramu eno eya GROW. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ife nze alina gurupu y'ekibiina ekiri registered. Najja ngoberera enkola eno okuva ku ntandikwa paka ne weetuuse wano. Twali tulina ssuubi era tumanyi zijja kuwangaala, naye twebaza Katonda nti ssente zino zajjidde mu budde teziwangaliddeyo nnyo. Era nze abantu abamu mu gurupu yange ya NRM Champion Group ssente batandise ozifuna abalina ebisaanyizo nga emisingo ne bizinesi eziyimiridde bo batandise ozikola ki ozifuna. Kati saawe tuli mu kaweefube wa kufuna oli atalina musingo okulabika nga afuna ku ssente ezo okubanga naye aganyulwamu. Era tusaba nnyo GROW ekwataganye n'ababbanka bakozese obwangu bongeremuko sipiidi mu bye bakola, abakyala babe nga basobola okuba nga bafunamu mu nkola eno mu budde era mu bwangu. yalese GROW ssente abantu okukulaakulanya abakyala abalina emirimu gye bakola. Olwaleero tubadde wano obukuŋŋaana bwa constituency Mukono North. Amasomo ogubadde wano nga babbanka babannyonnyola nga babasomesa engeri gye basobola okufunamu ssente ezo. Naye babannyonnyodde abamu balina ozifunira mu gurupu oba mu ssako ze balina nga zibadde zitambula nga basobola okufuna kinnoomu. Kyamukisa mulungi n'abasobodde abamu abalina babannyonnyodde nti balina okufuna okuleeta omusingo kati ng'alina poloti ng'asingayo endagaano, omulala balina ebyapa. Abafuna ssente okwagala abantu ssente eziri waggulu, naye bano kati tulina zissako ezisinga obungi nga zibadde zitambula batunnyonnyodde basobola okuziyitiramu nga bazifuna kinnoomu. Waliwo ssente n'ez'abalimi babannyonnyodde bulungi, era essaawa eno mulimu abajjayo empapula za bbanka era bali mu kuzijjuza. Kale kyamukisa bulungi gavumenti okuleeta abakyala basobole okwekulaakulana, naye nga obukwakkulizo bwe bukyaliwo abasinga abantu baffe bafuna mpola nga abamu tebalina, bali mu bapangisa, tebalina byapa, tebalina ndagaano. Kakati awo tugezaako okusobola okubakwata basobole. Gavumenti tembadde nsaba mu ssaako zaabwe nga zino kati ze bayitiramu eza PDM kubanga ku kyalo bamanyiddwa, basobole nabo okufuna ku ssente za GROW nga bayitira mu ssaako zino aba PDM abatafunye. Kubanga bw'olaba PDM batuwa buli muluka miliyoni 10, abantu baba bafunye abantu 10 kyokka, ate nga tulinamu ebibiina bingi ebyewandiisa kubanga baali badde bakola ki, basobola okufunira mu PDM ebibiina bye beewandiisa. Gavumenti kyembadde nsaba esobole bino ebibiina bya PDM ssente zino eziri eno mu bbanka nabo basobole okuzifunirayo kubanga teyinza kumalayo bantu bali bangi, buli muluka gulimu abantu bangi. Kakati babawa omukisa nazino abafiise ku PDM abatafunye finance year nabo basobole okufunira ku ssente zino ezaki eza GROW. Kyembadde nsaba gavumenti yaffe essente ezo nga bwe zisse n'abaana abalala baddeko eno abewandiisa mu PDM ne GROW esobole okubatwala bbanka ekwate bbanka bulungi nabo basobole okuba nga bafuna ssente ezo. Abantu tebasomesebwa, buli omu akola nga bw'ayagala, abantu balowooza za bwereere, genda bugenzi ofune, naye ng'ani azikuwa ne bw'aba kitaawo ku mulembe gwe azikuwe nga tewali musingo gw'otaddeyo. Era singa bazoonoona olaba obamanyi buno obutinitini buno mitwalo 10 bubalema okusasula, ye olaba omuntu omuwola 10,000 ku muzigo naaba nga takyakulamusa kati ate olwo miliyoni 4. Abantu betaaga kusomesa era abo abategeera babawa ssente. Omuntu waba tabitegedde ne bajja wansi ku ground nga balaba omuntu tabitegeera tebazimuwa mpaka lwanaategeera
bamunnyonnyola n'amanya nti kati ssente zisobola ozikola mbwe nti zizaala bwe ziti ne bwe ziti. Sinzidde wali ekalagi omusomo guno nkola ku community radio. Omusomo guno tuzze nga tugulanga naye abantu era bajjumbidde mulungi. Ate era assistant radis omulonde omujja yakatula mu ofiisi eyo nga tuula ku district ofiisi yaffe era olwaleero omulamu ogutuleese wano okulaba nga tuwongera okutegeeza abakyala puroguramu ya GROW ne ssente ezaffe ze baalonkinze okuva ng'ennaku z'omwezi 28 ogw'omunaana. Vice President waffe Mukyala Jessica Aluko yazilonkinze n'azilonkinga nti loans zino bazitadde mu banks zino wammanga Centenary Bank, FCU, Equity, Finance Trust Bank, Stanbic bonna nga baziwadde ssente. Kati ssente ezo bazibawa twagala tutegeeza abakyala bajje mu mabanks gano bajje beewole ssente zino. So gwe mulamu ogwatuleese wano abakyala bamanye abakyala bangi tubasanze nga tebalina kweteekateeka. So katugezaako okuteekateeka abakyala baffe okubategeeza n'ebiki ebyetaaga okubanga bazituwadde katugenda kuzeewolera ekingi ennyo amagoba gano nga gali ku 10.5 per annum. Nti ssente zino twagadde nnyo abakyala bano bazifune tuve mu bamoney lenders tuve mu zino commercial banks ezibadde zituwa essente ku interest onnene nnyo 2.25 ate bo bamoney lenders batubeera ku studio batafuni emyezi 12 ebeera 36 akakadde kamu okagizamu emitwalo 3 tusobola kukola 25. So twasanyuse nnyo ffe ng'abakyala ate abakulembeze okulaba nga gavumenti yatufuddeyo tuwa ssente zino ku interest rate entono ennyo amagoba ago matono nnyo ate nga bw'ogatunda olwale batugambye nti bw'osasulako ekitundu ku ssente zino n'ozisasulira mu budde bongera ne bakusalyako 5%. Kitegeeza nti ssente zino obumpipi bw'osasula mu budde ziri ku 5%. Nti olwale bakuwola miliyoni 4 bw'obeera ku 10% yandibadde amagoba ga 20 emitwalo 2 mu miliyoni 4 naye bw'osasulira mu budde amagoba ga mitwalo 4 bw'osasulira mu budde bakusalyako 5% n'osigala nga miliyoni 4 ozisasuliramu emitwalo 2 omwaka omulamba. So guno omukisa gwa njawulo ng'abakyala njala kubiriza abakyala mwenna mu disitulikiti y'e Mukono naffe olwaleero tuli empango nga ffe abasoose oba abasinze okulaba nga naffe tuganyulwa mu nteekateeka eno eya GROW. Ssente zo zeetwetedde eza looni nga tuzizo ziganyulwamu kyobula nga tuli kuteekateeka abakyala baffe tubabuulira tulese n'ababbanka bajje babasomese buli banka erina olwaleero emitendera gyayo gyetunuulira erina ebyetaago olina okuba n'ekyapa olina okuba n'endagaano okwewola ssente ate n'oba banka ezimu ezitugondezaamu ti newoba tolina ndagaano na kyapa osobola okukuwola singa oba olina ekibiina eky'obwegassi ky'olina kati olwaleero tuli mu kukubiriza abakyala ebibiina byaffe eby'obwegassi tuzudde abakyala babiina ebibiina eby'obwegassi naye nga ne mu banka batyayo babadde batereka mu bubokisi balina ssente zaabwe nnyingi ddala mu bubokisi ebitabo byabwe ebirungi soka twagala kwogeragazanya ne banka tutezeewo embeera ey'okwogerezeganya ne banka fe abakyala bakulembeze okulaba nga bankisi zino zijja n'abakyala bano abadde batereka mu bubokisi babakonsideringa kuba ebitabo byabwe ebiri na buli kimu beewandiise babagulewo akawunti batandika okuba nga bateeka mu banka bafune n'essente zino. So olwaleero gwe mulamu obutuleese wano era nga mu kimu tubasanyufu nnyo wano ekisowera primary school yatuwadde bya gavumenti netukuŋŋaanya abakyala aba Mukono North yonna abakyala abava Champisi abakyala abava Ennama subcounty bonna ne tubagatta wamu okubasomesa then ate tudde wansi tutandika okutunula mu miruka gyaffe mu magombolola gaffe tutandika okubalonda nti bano balunzi ba nkoko tutandike n'emisomo egy'enjawulo okubakugusa n'okubateekateeka buli omu mulimu gwe gwakola okwongera okuganyulwa mu nteekateeka eno eya gavumenti. Abakyala abantu ab'enjawulo bajja gye bali ne babajjako ssente nnyingi bwe babatwala obawandiisa mu GROW. Mbakubiriza abakyala buli puroguramu ya gavumenti lwejja ne bakyala kimpadde nabo nga bateezi temuwuliriza bantu abo kubanga bangi yo bavuddeyo ekintu ekitono ennyo oggula ddata oba okulaba lwasoma ategeere GROW kiki eriko n'amugamba nti sasula emitwalo 5 sasula omutwalo. Nsaba okugamba ate abakulembeze baffe abatutwala mu GROW bongere n'emisomo eno wansi ewaffe
ku districts ez'enjawulo bakkire eddala eno wansi basomese abantu baffe. Tuvuddeyo tuwandiise emirundi mingi nga tusaba bajje batusomeseze ku bantu, tubasaba mujje mutaase abantu n'ababbi beerimbise mu kintu kino. Bajja ne bayimbalimba abakyala ne babajjako ssente ne tugenda batwala mu ggulo. Ssente za ggulo ziri mu bbanka, ngenda kufunira ssente za bbanka. Ekyo nakwo kusomoozebwa kw'amaanyi eri gavumenti. Tusaba emisomo egyo gireme koma ku TV naye gikka eno wansi mu bantu baffe, mu bakyala baffe basobole okuganyulwa mu nteekateeka eno. Tusobole n'okugyawo embeera eyo omwaganyi ogwo ogw'ababbi okukyerimbikamu, kubanga olwedde birangiddwa biteekebwa mu mawulire, abantu eno tebamanyisiddwa. Kati abantu bafunye ababbi bakyerimbisemu, batandise okujja okulimbalimba abantu eno nga babasolozaako ssente ez'enjawulo basobole okubasomesa. Bandoopedde kati nganze Assistant Mukono District era kitutte ekyo nkitwalire ddala mu ofiisi n'abamu tubafunyeeko, abamu batunnyonnyodde era tugenda kubakwasa maanyi tulabe nga tukimalawo mu disitulikiti yaffe obutabba bakyala. Twagala kulaakulanya bakyala ate nga mbakubiriza ababulimu bakama baffe bongeremu embeera eno. Majority tebalina byapa, tebalina ndagaano ate baagala ssente entonotono. Abamu tebasobola nakosa kaddagala emitwalo 5, emitwalo 80, miliyoni emu, miliyoni 2, taweza na miliyoni 4. Kapasite nga tagirina, tusaba nakyo kyanguyizibweko kubanga be basinga eno. Abasinga eno obungi ssente zebaagala okutandikirako agende ng'akulaakulana. Batwalira ddala awali ebyo ebikolebwa. Omuntu ne DFCU Bank tubategekera omusomo gaggadde